Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso no gyegatta kolwairo nyige tunuulira eddagala eryo liyitibwa Akanzironziro. Akanzironziro lwaki kateekebwa mu kyogero ky'omwana omuwere? Akanzironziro ako ddagala nnyo kya makulu nnyo okubeera ng'okateeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Omwana oyo yakazaalibwa mu kyogero kye temusanye kubulamu eddagala eryo eriyitibwa Akanzironziro. Akanzironziro bw'oba okateeka mu kyogero ky'omwana omuwere oba ng'ogenda kusekula eddagala eryo, fuba okulaba ng'ofuna ebibajjo bya Akanzironziro wamu n'ebikoola. Funa ebibajjo bw'obutititi obwo obufuna bulungi n'ofuna n'ebikoola n'obuleeta n'obusekulira mu ddagala eryo by'ogenda okubeera ng'oteekamu omwana oba tukiyita ekyogero ky'omwana omuwere. Kikulu nnyo okuteekamu Akanzironziro. Akanzironziro ako okusingira ddala tukamanyi nti kalungi nnyo ku lususu. Abaana abo bamanyi okufuna endwadde ezo ezirumba olususu lwabwe n'omulaba ng'olususu luyubuka, kwegamba olususu lwe lubeera nga terulabika bulungi ne bafuna olukanyanyakanyanya olwo. N'olwekyo Akanzironziro kakulu nnyo mu kulongoosa olususu lw'omwana. Endwadde ezo zonna ezirumba olususu obeera ojja zijjanjaba ng'omutadde mu kyogero nga mulimu Akanzironziro ako. Akanzironziro ddagala nnyo ng'ovudde ne ku baana abo abawere naye naffe abantu abakulu katuyambira ddala bulungi. N'okafuna bulungi n'okasekula. Osekula bibajjo by'osekula n'oggyamu ensaano n'ogigatta mu bizigo oba n'ogifumbira mu bizigo n'obeera nga weesiigako gw'omukulu. Feesi yo tesobola kulumbibwa bulwadde obutera okusumbuwa feesi zaffe. N'olwekyo Akanzironziro ako kakulu nnyo okukateeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Omwana oyo obeera ogezaako okumuyamba okutereeza olususu lwe lubeere nga lulabika bulungi, luggweeko ebyo byonna by'olabako ebibeera bitali birungi. Bwe kityo bwe kiri. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.